Sente seven abanyabo amanya bapita big size kwebeku bibusanyufu okubeera wano wakati wamu n'abannamawulire ne bayimbi bannange lwawo ebisiro bisinga okutuula n'abayimbi bannange naye alhamdulillah tuli ffenna leero sookera ddala twebaze hamu olwa okututerawo ekisaawe wakati mu kibuga n'okutwagalisiza omupiira n'okuba nti kati enagenda kubeera volume ya kubiri today ogamba nti tuddayo okuba nti osobola okubeera mu offisi n'osalawo n'okkirira ennakivubo n'olaba ku mupiira kino ekisaawe kya byafaayo lwa nsonga kizimbiddwa Munnayuganda ate nga tatunulidde enfuna ye naye atunulidde enkulaakulanya y'ebyemizannyo. Nze omu ku Bannayuganda abazadde abaana era apushinga abaana b'emizannyo talese emizannyo gyokka naye era agambye nti ebivulu bijja kubaamu. So ennaku z'omwezi lumu oba katugambe okwosa enkya ku Saturday, nsaba Bannayuganda bajje mu bungi tukkirize okwesapootinga ekisaawe kya Munnayuganda, abasambiramu abazanyiramu Bannayuganda. Omwami ono ataddemu esente nyingi, yayita mu bintu bingi, mujjukira ebigambo waggulu ne wansi, naye nsuubira nti atuukiriza kirali ayagala oba kirali asuubiza nti tufunemu nga Bannayuganda. So n'olwekyo tetwerekerera twesapootinge, ne bw'oba tosapootinga mizannyo gwe jangu ogambe nti naye omanyi omuntu ataddemu katugende tumuwagire, kisobole okuwa amaanyi abalala abasobola okuzimba ebisaawe nga bino oba abalala abasobola okuteekamu ne bakola ebintu ebiganyiswa ebiyamba abantu oba abantu abangi basobola okuganyirwamu. So n'olwekyo ennaku z'omwezi lumu oba Saturday, and of course nze kyange ekyokuyimba tekiriiko kabuuza, jjawo teeka wabbali wanze era abavubuka balaba mwesibanga bbiri kasitobera ku big size stage y'emu ekyokulo olina kumalayo wanze ffe ebyaffe bijja kuba nsubira ne musawo ali mu kkubo ffe kasita tukwataganirako awo ku stage n'abavubuka tetukyabalekera bamagulaba paka bwe munabakinga shuwa nti amagulu gaffe gakoze ki gamenyese bya ddala. So n'olwekyo Saturday bya ddala abasembanga okubeera bivule nakivubo mubijjukira byabanga bya ddala. So obanga oleeta comedy gwe by the way nabadde ndowooza nti wali badde oyimirira kuba munna atudde ate otudde nti tukulabe egisaizi ogambye abaali twanyimbanga wano baali tebannanzaala ati kyobola nfuba okulaba nti bakulabe. Abaana abato representative waabwe wuuyo mulabye n'ab'embuto security weeri ambulance weziri okuzaala tewali buzibu. Ab'embuto ab'embuto buli ali olubuto so basebo ate oba walumuwanga tomuwa buyambi ffe wetuli abagaba obuyambi ku Saturday gwekyokola zaala ebisigadde obitulekere. Sinolwekyo osobola banyabo wanyi asooka alindeko sheggwe amusimba bamaze okunsasula emesa tonyingi nepamatoza ate fastbon ayinza okusalawo. Sinolwekyo basebo ne banyabo tusaba tugamba nti Bannayuganda tuliga omutima ogwongera ebintu byaffe nga Bannayuganda. Nze byekusayida eyo gyenyumirire ennyo mujje ku Saturday tutandikire awo era kijja tuyambanga ekisaawe kijjudde nnyo kijja tuwa ekifaananyi ekirungi era okuva awo tulabe nti omupiira gunyumira musaayi. Neyanzizannyo neyanzenge tumiitinge ku Saturday baagala nnyo abalanyumirayo ey'ababi bonna bwetunabanoganya dansi olabaweddeyo ate bonna ku platform nga bataddewo kuba kati event organizer kati aba tuli wakati wano bakimanyi nti obayinza okubaawo akokola tondeka nyuma naye nga era mayikotokigenga omukolo wegunaggwera ojja kuba otegedde ate zannibwa ku bantu abantu tubagala nnyo twesunze nnyo tujalanise okulambula twatandika luli ate nga bwenyera kukyajjajja owulidde omukulu bebekulu ategedde gomugiramu
tuula Katonda waraga tubagaanira soko lindeko kati ninyo bannayuganda basuubire ki ekyenjawulo ku lunaku olwo kyobategekedde gwe nga gwe kamba kalange muzibu zikaaba kintu kyenyini ekigenda zibanange eri malayika walaga kampagire buwagizi batejja tubeewo ng'olunaku tufunesanesayo manyali kabaka nenjabayimba Vampiro waliwo abuuza naye nga ddala okyayinamu lwaga wa musaayi tetwetaaga ate tugenda onoonye buteeka butesiŋoma fe tutandike butandisi wajja n'amajja tukubiramu alright abantu basuubire ki kunaku lwomukaka nze nga bwe nasimbye dahamu byategese sagadde kwogera kyamazi nzira mu copa bagenda tuleeta abayimbi abapira kujja na copa byonna bigenda kuba byakwewunyisa bya kisaawe buli omu gula tiketi gyangu tulina abayimbi bangi tulina bebe bantu tanayogera n'abantu bano ate nga yeyandisoose okwogera n'abantu n'abakakasa tweyanziza nnyo tuyanze emu naye ordinary yeetaano Yo. Hey, one of them representing Biz of Greatest Mwana. Mwebale nnyo okutuwa platform eno. Kyenjagala obagamba nti badansi alasasi nebawalinga bonna bapreachinga gospel. Nakivubo Saturday teri kulinda kulala. Dance olavuge. Yeah man. have a piece baby. Hi everyone. Muje bale kumwena. Babale kujja mbungi. Okusooka ajja kwebaza Hamid okutegeka ekifo kino n'okutuyita mbungi entertaining abantu. It's gonna be fire. Mwena mujje. Sente si nyingi nga ebagamba. According to what's going to be presented, sente ezo zimala because emizanyo mingi, abayimbi bangi, so it's gonna be fun. I'll be performing. This guy is gonna be performing. Which guy? Mwogere erinnya naawe si Mutra naye agenda kuba nga ayogerako gye muli naye nga nze nange nja kuba performing. It's gonna be murder. Mudra Mwanjule omuwaka ziddala Mwanjule Ayogera teri abantu. Just like that. Yo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodi abeste olunaku lwero Saturday wideso ababi bayogedde dda babogedde dda naye nga omanyi generation next biki yankobebe kulu teka ku list biki list yolo nga omanyi challenging the other side kuyitirire Dr. Jose the other side mbayimiriyo wakati nga refu siwe kiri afande tina so just big up on yourself ate nga kwetulinga onagamba chichi Saturday abesite kyensaba kagato tukaleke ki akagato tukaleke kuba basajja nabo bali kali ate nga dabe abesite nabo bali ku security so tubeeko fenna inshallah basabusa muingire obamene Jewilanda Jewilanda ze njagala oyita bonna ba ex abafuna ku ssente ne bashuga mama fena tubeerewo ku ki ku Saturday. I love you so much. thank you so much. Yo mu rap game sajja mu kufuna fame wayagala bu likes nsaba kiveemu barapa bako ne obakyakuba fulemu beti bwomuwe gitulamu omusanga gye baseemu nga muli stadium. I'm the baddest female rapper around town, Rachel Ray. Era nga mbayita ku lw'omukaaga kigenda kubeera massive afe tugenda kubeera. Love you. Thank you so much. Yeah. Bemisinze mubira ku bantu bannange Rachel Ray nawe twagala okubuuzako Jewilanda n'abayimbi abalala bayitirivu nnyo twagala okubeebaza okubeera nga ate musobodde okuba nga mutusalako olunaku olwaleero era mu mbeera bwe Sandra nyongera okwaniriza media platforms ez'enjawulo ezitwegaseeko era nga mutukkirize mu kaseera kano tuzze obuyinza eri omukulu Bushington atunnyonnyola nga tetunnaba kuddayo nina abantu ab'enjawulo benjagala basooke babuuze ku bannamawulire
n'okusobola okuba nga batubulira what we should expect ku lunaku olw'omukaaga kubanga bwe nabategeezezza ebintu ebyenjawulo bigenda kubeera bingi so njagala abayimbi bamwe basooke bababuuzeko nammwe mubokyeyo ku bubuuzo obw'enjawulo then tugende mu maaso and right about now njagala kusooka kwaniriza Madrata Nchiko abakyasinze okuba nti batuwa comedy olunaku olwo olw'omukaaga tugenda kuba nga tusuubira ki ye kyanjawulo ki kye mugenda okuba nga mutuwa ekyawukana ku biki bye mbadde nga mutuwa tubalamusiza nnyo baganda baffe ab'amawulire bayimbi bebekulu yakyogedde jjajjaffe olunaku olw'omukaaga tusuubire ekyenjawulo ate ekirungi fe omulimu gwaffe gwakubasesa naye nga ebiseera ebisinga ebyokubasesa tubiyiyizaawo so musuubire ebipya ebirungi ate nga bingi era ku lunaku olwo twategeezeddwako nti tujja kuba tubasesa ate nga bwe tulaba ab'omukolo so n'olw'ensonga eyo bannayuganda tubasaba mugule tiketi zammwe nga bukyali tusobole okujja mu kisaawe kino ekipya ekisaawe kinnonovu ekisaawe matiribona kuba kati ffe abakirabyeko ffe tumanyi bwe kifaanana so mugule tiketi zammwe mu bwangu musobole okujja nga obudde bukyali ate munyumirwe ku lunaku olwo n'okugattako ekyo omuzungu agamba whoever it seen it he has seen it kata kirabangako yamala akiraba kale tubayita n'essanyu eringi tuli so excited tiimu eweddeyo Uganda yonna kyoba omanya eri wano buli muyimbi buli comedian gw'omanyi ow'amaanyi ffenna tugenda kwerawunira kino baneefunye tikiti yo nga bukyali security eri gulugulu kyeringa nyingi ino okubeerayo enkya kuba amagye gajjudde teri anyaga busimu ng'omutegesi bwagambye ffe tugenda keera wano eno balinawo n'ebisulo ngenda sula wano eno paka wa mukaaga katubalinze ndoza bush yajjo kinnyonnyola oba sandro nakinnyonnyola abaana bakkirizibwa nabala muyinza obaleeta emisana bawosi nkaso zigenda kubeerawo oli yakulumbye bebe yakulumbye kino ekisaawe kyali tekinaba kubawo nga bebe waali so tumuwa ekitiibwa jjajjaffe asinga ekisaawe kino emyaka kali munna kyamaanyi nnyo jjajja bebe tweyanzege ate mukadde kano mugenda kuzikiriza akazindalo nkatambuze okugenda ewa nekiresi yeyo gindekere omukuluma Ronald Mayinja y'omu ku bayimbi era still aludde mu industry eno ate era still tuyina ekyenjawulo ekigambibwa nti abayimbi badde balina venues eza concerts kwegamba mbale bubazi naye ate hamu yasazeewo okubeera nga akola ekisaawe kino ekya Hamu Stadium ekigenda era still okuba nga kikolanga venue eza concerts nakyo bagenda kuba batuwulira bawulira batya okubanga nakyo bakibongeredde ku mukulu nandi bayinja akazindalukako bannange olunaku amanya ebikozero Mayinja olunaku lwa mukaaga tetukyagamba nti nga lumu ola tugamba nti ku Saturday ekirwadde nakivubo kisaawe kino kiruddewo ng'ennyo bwe tukiwulira naye nze ndaba bipya kubanga ekintu ekifaanana kivu tuba tubiraba olumu ku mativi olumu ng'ofunya akatisa n'ogendako ebweruka gye biri naye twebaza Hamu okuba nti atuleetedde ekintu kino ndi omu ku bagenda okuyimba naye ate nja kuyimba nga ate nange ndi mulabi kubanga ebintu ebisinga wano bipya mazima ekituufu twali kubiddeku wali Hamu ngalo ebintu bipya abayimbi tuli bangi bungi naye ate mulimu emizannyo mingi n'olwekyo nsaba abantu basobole okukeerako ate baveewo nga buyise tugenda kukola nze bwe mbanga nasimbudde kuyimba nyimba noza manja kuyimba nzika naye nja kuwaako bano babebekulu omukisa ayimbirako mu kisaawe ekirungi nolwekyo n'ebigambo ebyo mpita abantu nti mujje abantu batandise n'okusasula tiketi naye tugeereko ku lw'omukaaga tulabe ebintu bye tubadde tulabye mu nsi ez'ebweru ng'ate Hamu asobodde okututuusiza Uganda webalinde basenera omukulu Ronald Mayinja gatonda bakutakazindalo owulira otya okubeera nga ogenda kubeera omu ku ba artist bebawadde omukisa okuba nga mugenda performing olunaku olwo neesunze kyenyiza okugamba ndi mu kwesunga era naalisabye n'abantu bajje
beerabireko ku kiki ekituuse mu nsi yaabwe. Otuleteddeyo obuzina obulala ng'ogyeko okukoona akagere. Akagere kano nze nomba nzina amazina gangawulira mangi era okuba mwe temusiima nja kwogera mukulu okusaba kwonna. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Tweyanzege akazindala kusaba okampeere omukulu King Michael abeere nga naye atunyonyola ki kyatuteekedde ku lunaku era nga ssebo tuli musiima okuba nga wali. Yeah, dance on straight. Basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebale ddala okujja wano okulaba nti ffenna tugenda kulaba ebyafaayo mu kisaawe kinale ekyebyafaayo olunaku nga lumu olw'omukaaga luno 1 June. Nja kusooka neebaze management eya HAM ne mukulu HAM yennyini, neebaze mukulu Keti Bushington, mwenna abategese okola nti omukolo guno gunyirira bwe guti, tubeebaza nnyo n'okusingira ddala batereddewo stage okugenda okubeera ebyafaayo okulabira ddala nga mulaba ku dansolo oli yennyini mubadde muludde ebbanga nga temumulaba. So toseka bushi nze dansolo king abalaba nsoosa abalala bagenda kuddamu. So mwebale nnyo, mwebale ddala. Sina bigambo bingi wabula nina kapeera kenyinza okubalekera aka dansolo paka sina ddala nti sure kuba tekuli dansolo artist era wabaawo ekibulako olaba era banoonyeza dansolo king of the dansolo najja ya dansolo kakomonde kakambale kuwobetoka mu bigambo natwala engule tawagala ojasti gwe tulunda be tutagalanga Saturday mugenda kukiraba King Michael Yeah, thank you so much. Ako kekabadde kabulako kokka. Mukadde kano muzikirize akazindalo katambulizibwa fire baby. Omukyala Winnie Nwaji. Oyo ye wakwata microphone teri agambayo. Ogamba otya Winnie Nwaji fire baby. What should we expect Winnie Nwaji kutokoza abantu bagambe kije tuba tusuubira olw'omukaaga? Sigenda kujja bwereere bannange genda kujja nyambadde. Yeah, so you expect fire, of course, expect fire. Fenna tugenda kuba tubawa different acts, fenna tugenda kuba tuze kubawa byakabi ate n'ekisaawe naffe tuli excited situkirabangako wano tugenda kuba tuyimba nga bwe tulambula bwe tulaba emizannyo so ninje So sigana kwogera bingi briefly ngenda bayisaamu kyetugenda okukola nga events manager bwe yabagambye nti tulina items nyingi kwologalaku naye tutispreadinze in the 360 system nti tugenda kasavukanyama olunaku lwonna. So tutandika n'okusaba ku makya then netudda ku netball netudda ku basketball endongo neekaabamuko katini netudda mu kapiira endongo neekaaba netudda mu kapiira kokubiri endongo neekaaba netudda mu bikonde endongo neekaaba netudda mu kickboxing endongo neekaaba paka kuki makya. Abayimbi lisiti yange badde yagaddwawo naye bagikuddewo ku makya olowooza tuli 120 sofa which means tugenda kuyimba lunaku ki lulamba. Mwabo si bayimbi bokka tulina ba comedians tulina ba DJs tulina ba dancers tulina ba MC ba hype men and women so entertainment eri 360. Production yenyini za muyingidde mulaba nti tukyasetinga naye twagalizaako okukola ekintu kiri world standard. Twagala gezaako okulaga ddala mutindo ekisaawe kino kyekisobola okukola in terms of events. Ku security naddala ku saidi yaffe abayimbi olwedde bali briefed obadde oyogera nabo abantu bamo bicycle gaali ebbanga temujja muyimbi yenna ali ebanga tambula n'abantu ne bakugambye ate tambulira mu budde twakugambye toleeta gaali kubanga either gaali yejja tuswaza oba ffe tuswaze eyiyo naye ngaomutuufu ajjaswala naye nga chance nyingi teyiyo ejjaswala. So to keeping a discipline, to keeping any time, we decide to program your day by so want to live TV as a jawdo to begin to choose a broadcast schedule. So the sound we need is around the bimba zezo. Nyimba zibagwa do bimba zezo. Etwagala bya bufuzi,
twagala byakwevuma tuzze kunyumirwa. Ekirala bannaye buli muyimbi oba ng'oli ku lisiti y'okuyimba keeping a zone obozenga mukwano gwa hamu oba ng'omugenyi era naye nteekateeka but DJ nampeera zake ebintu ono si esawuli w'ekigulu ono wabatibad anyway so yeah so kyensaba paremide bannamawulire license manager wabaga nanga avunaanyizibwa ku nteekateeka ey'omukolo ogw'okuggulawo ekisaawe ekya Ham Stadium War Memorial Ground. Ogwange nno gwa coordinatinga events ez'enjawulo ezigenda okugenda maaso mu kifo kino ku Lwomukaaga olwa weekend. Olwaleero tuli mu press conference ey'abayimbi. Eyo event y'emu ku events ennyingi ezigenda okugenda maaso ku lunaku olwo. Tugenda kuggulawo ekisaawe kino oba emiryango gy'ekisaawe kino ku ssaawa 3 zennyini ez'okumakya. Era tusuubira bannayuganda okutandika okutambula okuva yonna yonna gye banaava ku makya ddala osobole okufuna akatebe akalungi ennyo w'onaalabira ebinaagenda mu maaso mu kisaawe kino. Tugenda kutandika n'emipiira egy'abakyala, omupiira gwa netball ku makya ddala, bwe guvaako tubeereko ne basketball gwaggwa, naye wakati awo tugenda kubeera ne interlude y'abannaffe abayimbi wakati w'emizannyo egyo. Bwe guvaako tugenda kubeera n'omuzannyo gw'ebigere oba football ku ssaawa 10 obwo bugenda kubeera makkati ga URA ne Kitala FC. Ogwo nno bwe gunaggwa tubeere ne omuzannyo gw'ebigere football ku ssaawa emu wakati wa Villa ne Express mukwano gw'abangi. Awo nno okuteekayo emizannyo gy'ekiro kino tubalaga kapasite y'ekisaawe kino nti weewaawo tusobola n'okubeera n'emizannyo oba ebiggulu byonna mu biseera by'ekiro kubanga lighting oba amataala g'ekisaawe kino ne equipments ez'enjawulo eziteekateeka oba ezisobozesa ekisaawe okubeera n'emizannyo gy'ekiro tuziina bulungi nnyo. Bwe tunaamalirizaawo tubeere n'ensambagere egenda okubeera wakati wa Golola ne Semata. Abo nno babadde wano ku press conference juzi ate beeyuze n'okuggwa teyawedde. Kati unfinished business eyo tugimaliriza ku olwo. Bategeeza bannayuganda nti wakati w'ebyo byonna era tubeerawo ne interlude z'abayimbi, naye officially tugenda kuba fireworks awo tuyingire mu entertainment ey'abayimbi. Akaseera ke mbadde wano nga nteekateeka omukolo guno ndabidde ddala nti Haji Hamis Kigundu n'omwami Yasini bakwano b'abangi. Olw'okuba nti bakwano b'Abannayuganda bonna, buli muyimbi wa Uganda yeewaddeyo okubeera wano okusanyusa bannayuganda ku lunaku olwo. Nakomye okutunula ku lisiti nga kuliko abayimbi 8 naye nkakasa bwe bukeeredde leero tuyinza okuba nga byakyuseemu. So bannayuganda mwenna gye muli mbategeeza nti ku lunaku olwo tugenda kubeera ne kye bayita sports buffet oba buffet y'ebivulu n'ebyemizannyo. Nti abayimbi bano bagenda kutusanyusa paka kuwulira bubi nga enjogera y'Abannayuganda bweri ennaku zino. N'olwekyo mbakubiriza nti ku lunaku olwo olw'omukaaga tusigazza olunaku lumu lwokka. Bannayuganda atannafuna tiketi yo genda bunnambiro ofune tiketi eno. Tuzijja ku Ham waneeno okwetooloola ekisaawe ku Ham Stadium. Tuyina ticket centers, ticket selling points nyingi nnyo. Bw'otuuka wano ojja kuziraba. Naye ne bw'oba tozirabye ku adverts zaffe okwo twataddeko ennamba z'amasimu z'onaayitako okututuukako. Ne bw'oba waalyagadde tiketi nga 10 ng'oli eyo era ennamba y'essimu eyo osobola okugitukubira ne tukutuukako butereevu ne tukudelivaringira tiketi eyo. Naye ate ne ku New Vision waliwo tiketi zaffe ez'olunaku olwo osobola okuyitawo n'ozifuna. Naye ate ne munnayuganda atayagala kusumbukana oba akola ennyo nga oli bize tosobola kuva w'oli, osobola okugenda ku ssimu yo n'odownloadinga ka app ke tuyise Next Ticket n'osobola okufuna tiketi yo era n'ojja nayo ku ssimu yo ku lunaku olwo n'ogituwa ne tukiyisa mu kyuma kyaffe ojja kusobola okuyingira
bulungi nnyo. Tweteeseteese bulungi ddala nti okuva ku makya paka kusibya tugenda kubeera mu kifo kino, ekitegeeza nti tulinawo ebyokulya, ebyokunywa, ebitamiiza byokka bye tutaleese, naye buli kyakulya n'ekyokunywa ogenda kukisanga mu kisaawe wano. Kitegeeza nti togenda kubeera na nsonga ekujja mu kisaawe kino kukufulumya, kubanga tiketi yaffe ekola omulundi gumu. Tugivalidatinga lw'oyingidde, bw'oyingira eba tekyasobola kakasibwa na byuma byaffe bya mulembe Haji Hamis Kigundu bye yataddeko entry points zonna. Bannayuganda njagala okubajjukiza nti enguudo ezituleeta ku kisaawe kino ku lwa security yaffe ezimu tugenda kuziggalawo ezeetoolodde wano, kisobozesa abo bannayuganda abajja okulaba omupiira obuteegatta na mugotteko gw'abatalina tickets. N'olwekyo tugenda kubeera n'aba ticket holders bokka nga beba accessinga amakubo oba ekisaawe kino, naye ate n'abantu baffe abalala abatalina ticket twabakoledde accreditation. Aba media accreditation cards zammwe zigenda baweebwa olunaku lw'enkya, kubanga tojja kusobola kuyingira kisaawe kino nga to identifyingibwa oba nga totegeezeddwa nti gwe twayise okukwata omukolo guno omulungi ennyo. Basitaafu baffe, abakozi baffe wano tugenda kubeera n'abakozi abasobera ddala mu 600, ekitegeeza nti okubategeera nti bebo abali kumpi naffe oba abakozi baffe nabo twabakoledde accreditation card. N'olwekyo atalina ticket saagala olowooze mu mbeera yonna nti ojja kusobola okuyingira ku Ham Stadium ku lunaku olwo nga lumu, kuba buli ajja wano twamuwandiise ku lisiti ne tumuyisa mu kyuma era ne tumuwa accreditation card enaamusobozesa okuyingira mu kifo kino. Tugenda kubeera ne opening ceremony eteekateekeddwa omukulu Keti ne Bushington. Y'amaanyi nnyo ze tulaba ku mipiira gy'ebweru, abo abaana abajja wakati mu kisaawe ne bazina ne bakola erinnya, mulimu mulungi ddala. N'olwekyo bannayuganda gwakyali eyo nga tonnafuna ticket, okukakasa nti osubwa, kuba ticket ziggwawo. Executive boxes zo zaatugwako dda, bannayuganda baazigula. Executive seating ababaka ba parliament baatuguzeeko 406 n'abalala ne bagula, so tusigaza ntono ddala. Atannafuna ticket ya executive seating olwaleero terwali kuzibyeko. Eza VIP za mitwalo 10 zo weeziri, n'eza ordinary oba general admissions nazo weeziri ku mitwalo 5. Munnayuganda omwami Hamis Kigundu amaanyi gaatadde mu kintu kino, ndaba nga ne ssente ze twakyajinze yatuddiza buddiza. N'olwekyo bye tugenda okulaba n'ekisaawe kino enfaanana gye kifaananamu, mbadde nkusaba munnayuganda nti olwaleero teruziba nga tofunye tiketi yo. Security yo tulina ggulugulu, abasinga tujjukira Nakivubo oli ow'edda, naye Nakivubo omwami Haji Hamis Kigundu gwe yakoze oba gwe yateeseteese omulundi guno wanjawulo ddala kw'oli. Titokyayinza kusanga muntu wano ayagala kusikako ssimu yo.